Kona president kona tata solo kona wamma. Kibadde kikambwe nnyo munnamungi w'omuntu ku mulundi guno abadde awerekeddwako mukyala we Barbie Kyagulanyi ate nga ku sayidi y'emu Bobi Wine azinyeemu ku wali akadodi mu mmotoka bannange enduulu esayidi ebadde eri munnamungi w'omuntu nno abadde abooze munnangate mu luguudo okuva munnangate emitala okutuuka munnangate emitala ate nga King Saha ali mu kakasa munnange anti ekivulu kye munnangate kyengedde abadde makaage esayidi eno kosa ate n'oluyimba lwe munnangate sirumbe lufuuse munnangate ensonga Bampite Jaminati nsinziira ku Jaminati Yugi mu byonna nno kansuke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kusubscribinga kosa ate n'okulayikinga vidiyo munnangate obikolere ddala kisobole okubeera nga kitambwira ddala munnangate bulungi nnyo naye nno kansuke munnangate nkutegeeze nti Bobi Wine ayugumiza munnangate nate kibuga esayidi eno ku mulundi guno nkutegeezeza ne nkugamba nti nno abadde azze munnangate ne mukyala we Barbie Kyagulanyi nga boogezako okulaba embeera bw'etyo munnangate bw'ebadde wali mu kifo wali ekibuga bannange abantu bwe batyo munnangate bwe babadde wali mu kifo nga boogezako okulaba akatambi ako ng'ali mu kutuuka. Embeera nno munnangate bw'etyo engeri gy'abadde ayugumizaamu munnangate nate kibuga wali ku sayidi y'emu azinyeemukko wali bannange abadde yeeyagala wabula Bobi Wine taggwaayo nkugambye ekibadde wali mu mmotoka nga boogezako okulaba embeera nno munnangate bw'etyo bw'ebadde. Kona president kona tata solo kona wamma. Banaye weyagale mu motoka omwo teyatambudde yekka yatambudde ne first lady Mama Barbie Kyagulanyi awaddeko mumulabe kulalo gye tubadde ayogedde mujjukira emabega kaawo yabagamba nti abakyala kona Oyo muzzukulu wa Kayira Mitembo bamulaba Mitembo boy eno bamuyita musingusi jjukira nti nno awo munnange abadde ng'ali mu kudda actually nga bamaliriza munnangate laale esembyeyo wali munnangate ekibuga esayidi eyo bwe bityo nno munnangate bwe bitambudde ku mukulu munnangate Bobi Wine ku sayidi y'emu nga nkongeddeyoko King Saha ekivulu kye munnangate kyengedde esayidi eno mu makaage wali munnange abamu batandise okubeera nga batwala actually nga bagula munnangate tickets esayidi eno bibadde bitya wali mu katambi King Saha abadde alina byakakasa munnange. Gentlemen gwengobera kumpi ne town nga wandiagadde okuba naffe 21st November itakujoy Star Fashions ofune ticket yo mu town ng'ogenza okugula ekigumba ali ku hamu awo ku kizimbe kya hamu so gendawo in time funa ticket in time jangu tunyumirwe good time sure. Gentlemen gwengobera kumpi ne town nga wandiagadde okuba naffe 21st November itakujoy Star Fashions ofune ticket yo mu town ng'ogenza okugula ekigumba ali ku hamu awo ku kizimbe kya hamu so gendawo in time funa ticket in time jangu tunyumirwe good time sure. Ku sayidi y'emu oluyimba lwa King Saha sirumbe munnange lufuuse ensonga okwetoola munnangate wabula ng'ekibadde wali mu studio presenter omu vibe zibadde waggulu nga boogezako okulaba embeera bwetyo munnangate bw'ebadde mu katambi. Tukali kunyanjula ng'amanyulira kabaka eyava ekyotera nze mukuba mbati nze mukuba mbati era ewamwe bwagedde ewaffe bwagedde dda Metro FS
sabulyo eno bategeka pate pate ku pate. Bw'atyo nno munnange ate presenter engeri gy'abadde akolamu munnange ate vibe mu luyimba lwa King Saha. Bwe nti nno munnange ate bwe nkoze kakasa nti osubscribinga kosa ate n'okulayikinga video. Nzikiriza ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso awo n'ebirala. Katono nnyo bwe nti.